Balamusizaako amaanyi andi Judith Mugabe Chaita nga leero ngenda basomera olugero olugamba nti bawante ab'Oluganda ne bawansega. Ab'Oluganda bita bwe bikoonagana tebyatika. Lwawandiikibwa Jesse Sekamwa. Awo lwatuuka ne wabaawo bawante babiri basseddume nga bombi ba Luganda era nga balinnya mu kimu. Bawansolo abalala era ne bawanyonyi nga beesimisa nnyo bawante bano naye nga baabakyawa olw'okulaba nga bakkaanya bulungi anti omanye abantu balamu bazibu tebaagala kisereke. Lwali lumu bawante bano bombi ab'Oluganda ne bagenda bakyalako buli omu mu kyalo ekyawufu. Bwe waayitawo omwezi nga gumu bombi ne bakyusa obuwufu. Naye buli omu gye yakyala yasakayo empisa enjawufu era bwe badda mu maka gaabwe ne batandika obutakyategeeragana olw'empisa ezo enjawufu buli omu ze yali awakudde. Era abaaliranga mu ttale awamu nga olwo buli omu aliira mu kifo kyawufu era nga n'amakubo bayitaga mpiteeyite. Lwali lumu bawante bano bombi ab'Oluganda ne basinkana ku mwala gw'amazzi awo mu ttuntu eri ku nta. Buli omu ng'ennyonta emuli bubi kye baakola kwe kusitula oluyombo fuulabiswa nga buli omu ali mu gutengutoole ng'Omuganda awoza n'omunyolo. Era buli omu alinnya mu kyoto nti munne okukomba ku mazzi ago yadde ettondo liti erimu ery'eddagala babikaamuddako. Bawante bano ab'Oluganda baali bakyali mu kuyomba kuno okwakaasa mmeeme era nga buli omu ali kumpi kugwa munne mu kifuba bitandike okubabuguma. Bawansega ne babalaba nga bakakwalikana ne batandika okwejaga nga bwe bafuuyirira ne kannasi nti otyo leka bawante bano ab'Oluganda bibabugume omu akasuuze munne ffe tukke wansi twegajambulire ku nnyama twasomawa. Mu kiseera ekyo ne bawante ab'Oluganda bwe baasiriikirizaamu mu luyombo lwabwe buli omu amale okumira ku ddusu ate baatike buto. Baagenda okutunula waggulu nga balaba abawansega bali awo bafuuyira zirwana era nga n'okwejaga beejaga. Amangu ago bawante ab'Oluganda ne bafunamu kagezi era ne basalawo nti basaanye batabagane okusinga bombi ab'Oluganda okuttiŋŋana ne bafuuka emmere y'abawansega ate abatabaagala. Okuva olwo ne bawanda mu kannya nti tebakyaddayo kuneneggana mu ngeri ya kizibu ky'amaaso. Nange awo we nalabira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza.